yaŋŋamba kazi we yabadde wano ng'alina abamukubira ase we bamuweereza ssente nga bw'agamba mumwankako okubeera n'alimpa kati mulaba kyankoze konze baani abaamukako okubeera nange oyo yabadde wano ng'alina abakubira era yagambye agenda kukola amawulire nti nowagudde eddalo ye agenda kusaba buyambi agamba nti fe tugenda kukola amawulire bamama fiina bateeka otuwa ku ssente Spice Diana bateeka otuwa ku ssente konze naye tewandikoze ekintu ekyo bwe kityo kubanga sinawa kulemererwako okukola ki kulabirira oba kumulabirira mukyala wange wadde omulundi n'omutya n'ogumu ku TV ate yagamba nti nze namukusiba emiguwa ne musalako enviiri nti nze musaba omusaayi obudde obw'ekiro ebigambo nga biralamu yandeetera okulowooza nti omuntu oyo alabika yali musindike gyendi kuba n'engeri gye namufunamu yeewuunyisa engeri gye namufunamu yeewuunyisa kuba nze nazuukuka ali mu nnyumba nze nagenda ozuukuka ng'ali mu nnyumba yo yes ndi serious toyina simu toyina layini ya simu sina simu kyekituufu kiri nti simanyi wano wenkusanze oba osulawo busuzi oba wobeera kati oba bakusuza busuza kati wali wonsanze awo wa mukwano gwange oyo ansuza tuzibirize tusabe Mukama Katonda gwe yatuwa amafuta eyanjija gye wanjija era eyatujja gye twali twawaŋŋamira oba gye twali twalaalira tuli wano maaso go n'olwaleero okusaba ekisa talenti eno gwe wagiteeka mu nsi muno era gwalina ensonga lwaki okyagikumye nga namu bintu bingi nnyo ebyetoolera mu mbeera nga zino naye gwe Katonda waaba Katonda gwe yakuba ekkubo mu mazzi olwo abaana ba Isirayiri ne basomoka gwazze abikola tukimanyi nti n'oluno olunaku gwe yalutegeka olumanyi era gwali lutuwanguza muganda wange ono alina ebinyiginza bingi nnyo ku mutima tategeerwa n'abamutegeera bamutegeera kifuula nnenge amawulire mangi agamenye mutima agatambulira ku brandi ye naye ate gwe byonna ng'oyita mu Jeremiah 1:4 gwe watugamba nti wabimanya gw'omanya ensonga lwaki bitambula bwe bityo tusabaye Mukama Taata oleete omukono gwo oguwonya ogugalule guyite ku microphone ye mu lunaku luno guke ku mmeeme ye ne ku mmeeme yaffe muwa amaanyi omuzze bujja nate azaalibwe bujja nate Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ubango wayo, ukusinga kwecho chotwara.
ye bwe yatuuka e Kampala yasula wa boosi wange oyo yali atukozesa kakati ne bamugobawo kubanga baali balabye edda firimu zaffe eri mu kyalo kati bwe bamugyawo nagenda ewa mukwano gwange oyo muwala mukwano gwaffe ffenna nagenda awo nasulawo kati oyo mukwano gwange bwe twatuukawo yaŋŋamba kazi oyo yabadde wano ng'alina abamukubira ese bwe bamuweereza ssente nga bw'agamba mumwankako okubeera n'alimpa kati mulaba kyankoze konze baani abaamukako okubeera nange oyo yabadde wano ng'alina abakubira era yagambye agenda kukola mawulire nti nowagudde eddalu ye agenda kusaba buyambi konze nesimbula nenvaayo eri gye nali ensangi nenzija wano ku kalenda natuuka kalenda nendaba ba Eva Boss namba mukyalo we yabaddewo wano ng'akaaba agamba bamusuddewo ali lubutooto oyagala mulabirira biki konze kati ali luddawo ne bagamba waliwo omukyalo eyamututte tiktok tumukubira oyogereko naye konze tumukubira twamukubira najja nangamba beera awo kanzije mbeera awo kalenda najja yatuuka netwogerayogeramu nangamba mukazi wakwagala konze nange nemugamba mukazi wange nze nsinga omumwagala nanyumiza byeyamunyumiriza nange nemunyumiriza byenanyumiriza nangamba naye mukazi wo kati yagenze wa maama wange mu kyalo era yagenze kuzaala maama wani wa tiktok oyo maama wa tiktok oyo konze nangamba naye mukyalo nwandibadde omuwa ku buyambi bagamba tomuwa buyambi konze yavudde waka ewange tubadde tubeera ffenna ebbanga kati tuli myaka emeka ebiri era batumanyi n'engeri gye tubadde tukola ki engeri gye tubadde tubeerawo n'engeri gye tubadde tutambulamu mugaa kati wabanga ate eyo gye yagenze nga nze amanye ewa maama wange namutwalayo mu kyalo nagenda ne bannamawulire basipaka tv namutwala nemwanjulira maama maama wange amumanyi baganda bange bonna abamanyi kati bwe nawulira ng'agenze neŋŋamba kati mugira mubeera naye nze bwe bunaba buyambi nja kuba omuwanga akoze eki ng'akomyewo kubanga ennaku zaali zibulayo 14 sikani bwetyo nga bwegamba omukazi naŋŋamba twetaaga obuyambi mwana talina bugoye talina biki tiktok yagamba onza nti kakati baaga yagireseeyo aba yamala naddayo n'agijjayo awo simanyi nemugamba sina kyenkyogerako nagamba nti fe tugenda kukola amawulire bamama fiina bateeka otuwa ku ssente Spice Diana bateeka otuwa ku ssente konzi naye tewandikoze ekintu ekyo bwe kityo kubanga sinaba kulemererwako okukola ki kulabirira oba kumulabirira mukyala wange wadde omulundi n'ogutya n'ogumu koye kale twawukanaawo nemukubira omuwala nenjogera naye ne bamumpa ku ssimu ona nemubuuza naye lwaki okola ebintu byo lwaki oyagala okugenda mu mawulire naŋŋamba kati omuntu ategeera oyinza okubuuza ekintu ng'ekyo bwe yakiŋŋamba okusinziira ku bwe nali mubuuzizza naye simubuuzizza mu bubi era nga nti omuntu ategeera osobola okubuuza ekintu ng'ekyo nasoberwa ki kyensobola okumuddamu kubanga sategeera naki kye yali ategeeza namuggyako bujja ku ssimu nali ndyawo nga ndaba mawulire ng'atandise okugakola simanyamu musaziiko enviiri ezo eyaŋŋamba nzimusaleko twagenda netusiba enviiri ezo za 9,000 netukomawo ekiro netwebaka enkeera bwali buziba ssaawa nga 2 naŋŋamba abula enviiri zinsiba nnyo zintami ntuufu nyamba tuzisaleko atleast tunazizaako enviiri zenyini enviiri zebasiba konze netuzisalako
Twasooka ntusalako na bireebeeta ebyowaggulu nkeera ku makya nagamba kati tuzisale bulungi tuzirevolingi tuzisalako bulungi nnyo nze naye ne makansi ku TV ate yagamba nti nze namukusiba emiguwa nemusalako enviiri nti nze musaba omusaayi obudde obw'ekiro ebigambo nga biralamu yandeetera okulowooza nti omuntu oyo labika yali musindike gyendi kuba n'engeri gye namufunamu yeewuunyisa engeri gye namufunamu yeewuunyisa kuba nze nazuukuka ali mu nnyumba nze nagenda ozuukuka nga ali mu nnyumba mu nnyumba yo yes ndi serious wagenda okuzuukuka ng'osibyewo nebakangamisa nasawa nga 12 nenzizaawo oluggi kati nagenda okuzuukuka sawa nga 2 nenzuuka nenzigulawo ekisenge nenzijja mu ddiiro nensangamu Levo yali driver wange mu obudde ne DJ yali DJ mu obudde bamuyita Zaizo n'oyo omuwala kati nga kube manyiko oyo driver wange ne Zaizo nembabongako n'omuwala nemubongako omuwala awo namugambira ebigambo era we twatandikira paka we mwamulabidde mawulire mu 12 wamukwanirako olunaku era teyaddamu kusimbula era we yali ajja ewange teyajja na simu wadde n'olugoye n'olumu DJ Yesaiso n'abalala bagamba omuwala yawe avuddewa baba Yesaiso yaŋŋamba omuwala mukwano gwe era nga akayita ka sister ke omusaba omusaayi buli kiro omugabo waayi mpa ku musaayi nyonkeko amannyo geno mpulira gagala ku gansiiwa vampire kakati ebigambo ebyo neewuunya ensonga lwaki abyogedde kubanga nze bingi ebibadde nga bibeerawo oba bingi ebibeerawo mu bufumbo oba mu mukwano omukazi n'agumiikiriza oba omusajja naye nti mbadde ngumiikiriza ebintu bingi ate ngaera naye ndowooza era agumiikiriza ebintu bingi kuba tetuli perfect ffenna tosobola kubeera mulungi 100%. Kisoboka. Kakati nze nabagamba nti ninze mwana oyo gwagenda okuzaala. Nze ebikolwa byabadde ng'akola ewakaawo nga bindaga nti tanjagala. Ate alina olubuto lwange ndaga agenda kunzaalira. Ate bingi bikolwa byakola biraga takola ki tanjagala. Kyandetedde okulowooza nti olubuto lusi lwange. Oba lwakubodde abakyala baba nga balina embuto omuzibuwala babba baabwe. Era yemu ku nsonga lwaki nasobola okufuna amaanyi agamugoba. Ate singa teyalina lubuto osanga sandi mugobi. Nandisobodde okugumiikiriza ebyo byonna by'akola. Naye kati nagamba omukazi kirabika ayagala na kunsiba lubuto. Nga bwe mbalabalamu n'ebyemabega byazzenga akola nga bwe mbigattagatta. Ngamba owaayi genda ozaalire eri waki ewammwe omwana we namuzaala nga wange omuleete tumukebeze nze nna mama wange nina taata wange nange kennyini nkola kisobola okubeezaawo omwana oyo sina baana bangi nina omwana omu gwazaala ninayo omukulu alina emyaka 3. Kakati abantu obwegedde ku mukyalo oyo waliwo omukyala gwalabikiramuko naye mu katambi ka maama yoyo oba oli yagenda yoyo omukyala gwe nalabika naye mu katambi ka maama nga tugenze ewaka okwetondera maama waliwo akatambi akasooka akakeddwaliro nalina oli gwe twazaala mama first born alimpa kiri yalinga togwanko kuddawo ebyo bigambo kati ng'era bw'owulira oyo byeyazze ku TV n'ayogera omukyalo oyo era ebigambo ebyo bizzenga bikulyetingibwawo okuva lwe namusinkana so simanyi kigendererwa kyabwe ki naye nti nze nagenza okulaba nga ekigendererwa kyabwe baagala kusangulawo linnya lyange nze bankuba enzire eri emabega babeereko omuyimbi gwe bayisaawo naye nze kye mbasaba bantu bannange oba bannayuganda bannange nze bwe nali nzija tewali muyimbi gwe najjawo
era tewaliwo gwe nalemesa wadde okukuba nti obasooka aveewo nze nnyimirirewo. Omuntu yenna ajja tusobola okumuwa sitandi n'abeera wa kabi. Tewaliwo nsonga lwaki oba onzijawo. Era nkyembasaba nti mundeke nkole ng'abalala bwe bakola. Omuyimbi ajje oba bamuyisirizza mu nze ajje ayimbe kuba liggwanga lyetunoonya, sigenda kubeera muyimbi omu. Era netaaga ali n'ekirooto ky'okuba n'ebbandi ey'akabinga erimu abaana abayimba obulungi okuba nti buli lunaku okyusa ebirooto okusinziira ku butya bwe bitambula ne ssente ziyingira zitya kisobola okuleetera okukyusa ebirooto byo. Ronald, tugendeko ko little bit personal okusinga ku tubadde. Olwo ekintu ekinnumya omutwe naye mbadde nsaba nkwatibwa ekiso kinziremu kubanga tuli babuulizi banjiri ekyo kimanyi era n'akaseera kano tuli mu kubuulira njiri. Interview n'abantu abagiraba balina ebintu bingi nnyo bye bayize era bye bakyayiga naye ate ebirungi bikyajja era biri mu maaso. Alimpa kino kyekituufu awo nansonyiwa naye ebiseera ebisinga MRI kyekifuula ey'enjawulo. Tolina simu, tolina layini ya simu. Sina simu. Kyekituufu kiri nti simanyi wano wenkusanze oba osula obusuzi oba wobeera kati oba bakusuza busuza. Kati wali wonsanze awo wa mukwano gwange oyo ansuza akusuza naye nga nina ewange wali nsanje eyo. N'ensanje eyo mbadde nina abantu benkola nabo. Abantu abo benkola nabo abansuubiza ne baŋŋamba nti okolerera mmotoka. Ne mbawa obwesigwa bwange mu bigambo nabo ne bampa obwesigwa bwabwe mu bigambo kubanga abantu bakulu. Kati nakola nabo okutandika omwezi okuva mu mwezi gw'omusanvu paka December nga 1. Mbadde nga nkola nga nfuna ssente abukera ku makya ne bampa ssente za luumu ne bampa ne ssente ez'okulya. Kitegeeza gye emitwalo 4 oba emitwalo 3 buli lwenyimbye. Oyimbye emitwalo 4 ku 3. Naye nga ekigendererwa kufuna mmotoka. Ssente ze wali okolera nga bwe bazisigaza. Era nga namugamba nti nze mpa ssente ez'okulya esigadde ziddenga ku mmotoka. Bwe namugamba tusayininge ku kyendagaano nagamba sigenda kusayiningisa ndagaano kubanga abayimbi bonna bempadde emmotoka sibasayiningisiza ndagaano. Konzi kale kuba nali mu bwetaavu nga tinookusobola nsobola okukola nenkola nekutandika netukola okuva mu gw'omusanvu. Napangisa ennyumba eyo emyezi 3 ey'ensangi okuva mu gw'omusanvu. Kakati kitegeeza gwa 7 gwa 8 gwa 9 10 agumu n'ebiri myezi almost 5. Yes. Kakati bwe twakomyewo ennaku z'omwezi nga 1 nakola luyimba lwe bayita mwerumye ffe nga bwe tunywa ndaba n'abatagunywa bapangisa. Mwerumye ffe nga bwe tunywa eno n'abatagunywa obugoye booza kiro. Kati nayimba oluyimba olwo nga ngezaako kugumya abantu bonna. Oba onywa oba tonywa ogezaako okulaga nti obulamu bwe bumu. Obulamu bwe bumu. Kakati oluyimba olwo nagenda eyo mu December, zino show za December nazikozeeyo mu kyalo. Kati nimba nga siina challenges enteeka ku luyimba. Lwe nakomyewo nazze nga nzize kola challenge za luyimba natuukidde no Makindi. Sokoleke tugende mpola. Omwami oliyo mukyakolerera mu motoka. Olwo December aweddeko bwe twabadde tugenda mu December namugambye nagamba lindako tuveeyo tumale zino ennaku enkulu ngenda kuwa emmotoka. Konzi kale tugenda ne tukuba ne zino ennaku enkulu zonna ne tukomawo. Kati twakomyewo nga 1 lumu tetwakoze. Kati
nensanga kididi kubeera akawunti kutwali twateeka oluyimba ne tukola amawulire ge twakola. Amawulire ago ge twakola bwe nali nva mu mmotoka bankwasa umbrella ya red nga ya red umbrella eyo obukuba bwali butonya era ensonga lwaki bagimpa kuva eri tetwajja nakujja nayo. Kakati nengenda nga ngikutte paka wali netukola amawulire. Twakola amawulire negatambula. Kati nagenda okuddayo eri wa mukama wange musajja wa NRM. Yaŋŋamba ebigambo mu ngeri gye saategeeramu bulungi. Nga ŋŋamba nti nali nina kuva eri gye twali ne ŋŋenda ewaka ewange. Owuliriza bulungi paka ng'ennaku z'omwezi 4 kuba naddamu okumusinkana ng'ennaku z'omwezi 4 naddamu omusinkana ng'ennaku z'omwezi 5 bwe twava eri buli omu yadda wuwe. Kanze waka siinaayo omukazi nadda mu byange. Ngero omuyimbi yenna bw'osobola okukola ki okukola kubeerako olwo bye twakola challenge na mawulire bigatta ku muki omuyimbi. Kale naŋŋamba nti nze natambula nnyo nengenda nenkola n'ebintu bye sisaanye kukola nti engeri gye ndi omuyimbi wa gurupu eyo sandigenze nga nkutta oba kale sandigenze eyo sandikoze mawulire ago. Nze nafuna endowooza ng'eŋŋamba muli mutima nti ndowooza ayogera nti sandikoze mawulire ago olw'okuba nti nali nkutte umbrella eyo. Ate ko olunaku waaliyo meeting eyo ez'abapromota kati bali bagenze bo wa mukulu pulezidenti. Kati ate nze ndowooza engeri gye ndi muyimbi ate ndowooza nandaba mu bintu bya redi ndowooza tekyamusanyusa. Engeri gye yaŋŋambamu yandaga nti ŋŋenda kukola nga sifuna ssente era nga luli ate era n'emmotoka sigenda gifuna mu budde bwenjeetaagiramu tisigenda gifuna kati. Ontegeera bulungi engeri gye yali andagamu era nandaga nti tagenda kunneeguyako wadde akatini nti nze nina okumweguya ku buli kimu oba kyoba ki. Era bwe yali ayogera nga ayisa mu bantu bangi naye yalinga agamba nze kubanga era buli kikolwa kyonna yali eringa kikona ku nze. Kati nanyiiga nnyo muli mu mutima nga ndaga nti nina okukolera waali ku mateeka ge gayagala olw'okuba nti nno wa NRM nti nze nina n'okubeera oba wa NRM. Ontegeera bulungi ekintu ekyo kyanyiiza okubanga omuntu okubanga akufoosinga. Ontegeera bulungi kuba ebirala byonna nsobola bigumiikiriza nate bwe kituuka awo mpulira nga mba sisobola kugumiikiriza. Omuntu okufoosinga kyotali okufoosinga kyotayagala oba kale okufoosinga kale n'omuwulira kale noba newoba obadde okyagala naye tunowulira nga akufoosinga kugamba nti gwe tolina kusalawo kwonna kosobola kukola ki kusalawo olina kukola ekyo. Tegeera bulungi ali bayimbi ki beyawadde ku mmotoka ati awo nziraba emmotoka ziri awo mu lujja mwe ziri nnyingi naye okusinga z'abaana be abaana baawo abo waliwo Mamuli Katumba yamuwaawo byebyo bamuyita oba erinnya tojalyogerako saagala kulyogerako kitegeerekeka. Kakati naye nga yensonga lwaki nagamba bano abantu bwe baba baagala kunfuga bwe bati nga bati bwe baagala okunfuga nga mbadde n'emabega sifuna ssente neŋŋumira obulumi obwo bwonna kubanga nkoze empisa nnyingi nnyo nzize sikolangako
olw'okuba nti njagala ekintu njagala okuyimba kubeerewo njagala neki n'emmotoka ekole ki ebeerewo kati so mbadde nga nnyimba nnyo okwesanyusa abantu okubasanyusa nabo bakama bange okubasanyusa era nze mbadde ngako omuyimbi omunene nga nze nzigala shows alimpa kubanga onansonyiwa naye nina okukikubuuza kino kati ekyo kyandetedde okuvaayo eri neŋŋamba nedda kansooke ŋŋende nzireyo emakindi kubanga nze nirwedde liri gye nali mbeera nga kanzireyo emakindi tereeza endongo yange gisiti ku midiya ngamba sigenda kugenda nnyo mu byalo nga bwe balowooza manye omuntu waba akunafuya ate gwe tolina kwenafuya kubanga asobola okuba n'ekigendererwa nga kyakukunafuya onafuwa ove ku mulamwa gw'ekyo kikyolina okukola kubanga oba obadde oŋŋamba nti obadde okola olina sho naye ate wewe mbadde nakusinkana obadde tolina ate n'ekikumi tolina kyewalidde tolina simu bakusuzabusuza kati obadde kintawaanya omutwe nenga naye omuntu akola kuba nti talina simu talina waasula musanzi wa mukyala yamusuza n'abavubuka abalala nga 8 kati kibadde kintawaanya paka bwe nkikubuuzizza simanyi oba kati nkitegedde naye oli kibaye kintawaanya nga ndaba olaga nti bwebwedde okola naye ate tolina dde n'ekikumi kuba ogambye n'akasente ako kujja yendagamu nti ofune layini y'essimu nako tokayina emitwalo 3 nagyo togiyina ogamba omuntu yenna aba ayinayo 3 anyambe saawa zino omukyalo oli gwe nkugamba abadde nga abbira ku ssimu yange ng'agibbirako ssente nga abba nezange kale ng'alina engeri gy'abikolamu n'alookinga amasimu ago nkitegeera nze ngenda okunyigamu kodi yange ng'essimu bagikoze eki bagibulookinze oluusi nebinsumbuwasumbuwa nga mbadde nga sirina id yange yagwamu kale naddayo nenkola renew neetaaga genda gijjayo egiri emitwalo 3 gy'obadde oli mu kunoonya gyembadde ni mu kusaba obudde then ekigendererwa ky'okugijjayo njagala nfune line eri mu mannya gange tandika okukola ebintu mu ngeri entuufu kubanga abantu beneesiga tebaali beesiga so essaawa zino omwana katonda ali eyo ndowooza emboozi eno obadde ogigoberera genuinely olina kyotegedde nze kunze saidi yange nze bulijjo nina ekintu ekinnumya omutwe ekyamaama kubanga nze omuntu njagala nnyo maama ekyo kyondowooza kijiddwamu ekirala mbadde nina okusaasibwa ku mutima nangamba ye alimpa naagwa eddalu nayingira mu byamarogo n'ekyo nkitegedde ate balo n'abantu benawulira nga boogera bakuteeke mu mbeera kati ngeno gye ndimu era waliwo asanyuka nga tolina wadde omuntu aba ayagala otuuke ng'osaba busabi mutwalo kakati naye simanyi nnyo kusaba njagala nnyo okulya sente zenkoze kale oba njagala nnyo sente sente yo kale alimpa tusibula abantu sofa music omuta brand kati eri mu kibuga siyakuddamu kwekweka abantu bonna abandyagadde okujjako ku zi interviews brand etambule okunzijjako interviews ali sibula nti Raga Fire waali asobola okumukubira nanoonyako ye aba amanyi bonna wonna wasobola okunfunira se waliwo n'ennamba endala gye ngenda okugaba mu kusembayo ennamba eyo omuntu yenna abanjagala ku bizinensi ku mawulire asobola okunkubira ku nnamba eno eri 0700 63 55 05 gidemu eri 0700 63 55 05 obadde olina kyogamba yesembayo agiddemuko alimpa katini eri 0700 63 55 05 okay ya DMX kati osobola okukubako
nonfuna eyo essimu gy'osobola okuyitako nonfuna okay obudde bwonna waawo kale gwe mwana wa Katonda talent zinga zino tuzeetaaga nnyo mu myaka nga 10 oba 2 tusobola okufunayo talent ng'eneemu so nze ndoza kikwatako nnyo ffe nga ffe bannayuganda okuziprotectinga ennyo tetwandyagadde kuziraba nga zibula oba nga ziva mu nsi nga teziri mu bwennyamivu nakyo njagala osaba bannayuganda nayuganda ali eyo alina omutima gw'eggwanga mwoyo gwa ggwanga essaawa zino sirina ssimu era neetaaga akasimu alina obusobozi bwonna obusobola okunfunira akasimu obusobola okunfunira hawusi oba ennyumba aw'okubeera ebyo bye bintu byensinga okwetaaga tayimu zino tiwadde nga n'emmotoka njeetaaga nnyo naye ate kati biri bye sirina ate nga bye bisookerwako ninga muwambe sirina wadde ekintu n'ekimu naye ndi mulamu nnyo tebabalimba wadde omulundi n'ogumu nti nali nguddeko eddalu yasiti ndi mwavu ndi mu kunyigirizibwa okw'abantu abo abaagala nyigirizibwe naye ng'obudde buno kye neetaaga simu nawe okubeera nze nsooke mbalaga eki kyensobola okukola tusabe mukonga program tenaggwa era tulina osaba waawo tuzibirize tusabe Mukama Katonda gwe yatuwa amafuta eyanjija gye wanjija era atujje eyatujja gye twali twawaŋŋamira oba gye twali twalaalira tuli wano mu maaso go n'olwaleero okusaba ekisa talenti eno gwe wagiteeka mu nsi muno era gwalina ensonga lwaki okyagikumye nga namu bintu bingi nnyo ebyetoolera mu mbeera nga zino naye gwe Katonda waaba Katonda gwe yakuba ekkubo mu mazzi olwo abaana ba Isirayiri ne basomoka gwazze abikola tukimanyi nti n'oluno olunaku gwe yalutegeka olumanyi era gwali lutuwanguza muganda wange ono alina ebinyigiriza bingi nnyo ku mutima tategeerwa n'abamutegeera abamu bamutegeera kifuula nnenge amawulire mangi agamenye mutima agatambulira ku brandi ye naye ate gwe byonna ng'oyita mu Jeremiah 1:4 gwe watugamba nti wabimanya gw'omanya ensonga lwaki bitambula bwe bityo tusabayo Mukama Taata oleete omukono gwo oguwonya ogugalule guyite ku microphone ye mu lunaku luno guke ku mmeeme ye ne ku mmeeme yaffe muwa amaanyi omuzze bujja nate azaalibwe bujja nate akole ebyannaggwano ebyo bamutondebwa okukola brandi y'amaanyi emunyenye erina okwaka tetwagala lunaku na lumu ati enzikiza wadde nga akaseera k'enzikiza kabaawo naye gwe Katonda waffe yamufuula emunyenye tukimanyi mulungi nti ekimufuula emunyenye kwe kwaka n'enzikiza n'edduka ebiseera by'enzikiza we bijja abazira bye bamalako naye ng'ate bayita mu kukwesiga era be basomoka ne babituuka ewala buli omu gy'atabituukanga tusabayo Mukama Taata mwoyo mutukuvu atuluŋŋamye omuwe ekisa alina okuyaayaana kwe akwogedde talina simu talina nawe akusula tusaasire puroguramu eno eba entabiro era eba entandikwa y'enkyukakyuka y'ebyo byonna by'atayagala kulaba mu bulamu bwe musajja w'amaanyi alina okuba ne famire alina okuba n'ew'okusula ne waggulu wa byonna alina okuyimirira ano wande akuweera obujulizi nti bw'ayogera wayimuka wabikola era n'akwagaza abalala gwe Mukristo munnange ali eyangoberera ndowooza ke kaseera akatuufu kanako okulaga enjiri leka twagale bannaffe tubayimuse era nabo tubatume okwagala abalala n'okukoma okuweera Katonda waffe obujulizi nze nzikiriza Katonda waffe yatutonda ye yatonda Musa yatonda Jeremiah yatonda Sawulo Samusoni n'abalala agenda kukikola era kigenda kuba twafuna n'ensi yange mweraba